mwezi w'okuti mwaka gwa 93 ng'akejja gwe n'akeeterekero k'amaanyi nnyo ng'ensi yonna kutandikira mu Buganda kugenda mu nsi yonna nga kimaze okulangirirwa nti obwakabaka bwa Buganda bugenda kuddawo mu maanyi. Obwakabaka bwa Buganda bwali bwava mu 1967 bwali bwava mu 1967 era Ssaabasajja Kabaka tiyakulira wano naye Mukama yamukuuma mu mawanga g'ebunaayira. Naye 93 July 31st akasozi Naggalabi ke twali tutamanyira kumanya abasinga obungi ne kawuuma ne kafuna ettutumu ery'amaanyi nga Ssaabasajja Kabaka atuusibwako Namulondo y'abajjajjaabe era twebaza Katonda nti amuwangaazizza ate ng'akyamuwangaaza. Essutulo okulinnya erya Yesu. Julaayi yenna ffe tuba tuselebratinga restoration ey'obwakabaka bwa Buganda. Omulokole atakkiririza mu bwakabaka yeetaaga kusomesa nti Katonda gwe tuweereza ye kabaka w'abakabaka. So bakabaka gye bakoma okubaawo entebe ya Katonda ffe gyekoma okunywera era bakabaka abalimu amagezi bonna bakkiriza nti waggulu waabwe waliyo kabaka w'abakabaka. Kati all the kings in Uganda they acknowledge God. Ekyo tukyebaliza Mukama. Nena kino njala okitegeere nti eky'Oluzungu kye kigatta all the kings. Naye ekigambo kabaka kiri mu Buganda mukka. Owa Buganda ye kabaka, owa Busoga ye Kyabazinga, owa Bunyoro y'Omukama, owa Tooro y'Omukama. Olwekyo ekigambo kabaka tekiri jjeno tekiri wonna. Kabaka kiri mu Buganda. So tugenda kuyimusa emikono tusabire enteekateeka z'obwakabaka ezigenda maaso okucelebratinga emyaka 32 nga Ssaabasajja Kabaka ono Mwenda Mutebi II atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe. Enteekateeka zigende bulungi n'okusabira obulamu bwe acelebratinga emyaka mingi ddala mu linnya erya Yesu. Yimusa emikono gyo tusabire Ssaabasajja Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Tukwebaza olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi II. Tukwebaza olwa maama Nnaabagereka Sylvia Najjinda. Weebale olw'obulamu bwe. Weebale Mukama olw'obulamu bw'abambejja bonna n'abalangira. Weebale Mukama olw'obulamu lw'Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mukyala we n'abaana. Weebale olw'abakungu bonna abaweereza Kabaka mu Bwakabaka bwa Buganda. Weebale olw'Obuganda bonna, olw'Abaganda bonna n'abatuula mu Buganda, olwa Uganda yonna. Naye mu ngeri ey'enjawulo tukwasa Ssaabasajja Kabaka. Weebale okumuwonya akaseera ke yabatulinga ennyo n'endwadde n'omuwa obuwanguzi. Endwadde nedda wansi w'ebigere bye n'akakyasigaddewo konna kaviirewo ddala. Muwangaalize ddala ayongere okulamula. Muwe amagezi, muwe amaanyi, muwe feva, muwe ekisa, muwe obusobozi bwonna obwetaagisa, kubanga okubeerawo kwe kwongera otulaga nti naawe mu ggulu otudde ku Namulondo yo oli kabaka w'abakabaka. Tumusabidde obulamu,
kabaka waffe Mwenda Mutebi II tumusabidde amajaguza amalungi ag'emyaka 32 agabeerawo nga 3 Julayi. Tumusabidde okwongera okuweereza wansi wo Katonda omulamu ng'aluŋŋamya abantu be mu by'obulamu byasinze okuzzaamu amaanyi, mu by'enkulaakulana, mu by'enjigiriza. Mwongere emyaka, mwongere obulamu, mwongere amagezi, mwongere amaanyi. Abasawo bonna abamukwatako wabawo akamubaddeko gwabanga abakozesa Mukama. Tusabye bwe tutyo era nga tukkiriza nti omuwangaaza mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.